Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleko ebizibu nebadde bukutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Jaja omutwata akabonero akalungi webali nnyo webaliyegala eyo endowooza yaffe guno omulembe muteri abantu tebanakimanya Ssaabasajja Kabaka guno omulembe yaguwasa bavubuka era bwebalabanga abavubuka bakola ebintu eby'enkizo bwebiti kibeera kizaamu amaanyi zisibangako ku mbaga ya mukulu wa kika naye ezozo okubaako n'amamanjolero ekyogerera okulaga ekinabeera nga ne pulezidenti w'eggwanga naye muvubuka jjajja bulijjo okukubiriza bannange bwe tutambula tetulina obuvunaanyizibwa okuba ekifaananyi ekyabavubuka b'omulembe guno tusobole okwesigibwa nga kitaffe batuzaalanga bazimbanga buli mikolo nga gino mu myaka egy'obuvubuka so kitukakatako naffe okulaga ekifaananyi ky'omulembe gwaffe guno twebale nnyo okutukulembera bulungi mu ngeri eyo naffe tugezaako nnyo era kigamba nnyo bannange bano muganda wange Ssebuufu Owengo bulijjo mugamba naye waayi kiki agamba nyinza nti okusooka jjajja era jjajja we balikyabuyinza ebintu tutwekanga ssebo nanazo tuli mu lubaga mu lukiiko nga naye awanya njagala okwebaza abakulu bonna abayambeko ku mukolo guno abasana kimira olno omukwano gwange ekyali wange bakuba mirembe gyo bwe natandika okwogera amazima mikwano gyange bonna batuuka bonna banjya bagambire omukukututuwa ntulinawe naye wamanya abasajja bakamu ekowebana nnyo kubeera nga totwala ogera nti ndi mukwanoko naye abantu bali bagambye nti ni mwana mulungi ni mwana wa mpisa nungi ate ni musajja mugezi musajja agala ensi n'okusinzira ddala ni musajja mugumu sitya n'omutemu asembayo naye simutya okwebaza bakadde baffe era okubeera ku mbaga eno ate nemirako paka omutuuzo ekiro sebo Profesa Kateregga nange tuyeereyo ne tutulaba ne tutwenyuyirizaamu webale ebyokolera Obuganda webale nnyo n'okusigula eddoboozi naddala ffe abaana ba Buganda abeesobola tubeerayo omutima gutunyira Ssaabasajja webale kubitwogerera tumanyi era tukkiriza Omukama ngali naffe n'empewo z'abajjajjaffe nazo ziri naffe Ssaabasajja Kabaka ajja komawo bannange omukolo obudde bwagenze jangu nzikiriza ebigambo byange mbeere ebitono naye nga byebaza nnyo olw'okwagala jjajjaffe olw'okumwagira ku mukolo guno gw'ekitiibwa olw'okwagala ennono yammwe olw'okwagala obwakabaka n'olw'okwagala kabaka tukitegeera abamu naddala kuba abavubuka olumu kibasuukako ne musula ku maloboozi nga mubanja kabaka wammwe mbakubiriza musobole mu bukakamu musobole mu kwagala ensi yammwe mu kwessaamu ekitiibwa ne kumusa nga mussa mu bakulu abatwala ekitiibwa naye temulekeraawo
kufaayo ku nsonga zikwata ku Buganda, ku nsonga zikwata ku Uganda. Jjajja ekisemberayo ddala munnange mwabengo tetubabanja. Jjajja tetukubanja, tubeerayo bulijjo nga tugamba abakulu musule amaloboozi mwogere ku nsonga ezikwata ku ggwanga yammwe. Naye jjajja nsaba okuloopera Katikkiro ow'ekika Kyengo omukulu Ssebeera Javiira tutambula wamu obuvunaanyizibwa tabukomya mu kika kyange omukka, takikomya Bwakabaka bwa Buganda bwokka, naye muzaale nnyo mu nsonga ezikwata ku Uganda yonna. Era nzino tutambula naye era otukoze bulungi nnyo okutuuka Katikkiro w'Engo. Kitegeeza nti nammwe mwena ab'Engo mwagala ensi yammwe, mwagala n'enkyukakyuka. Omukama abeere nammwe. Ssaabasajja Kabaka Wangaala. Leero tukoze bulungi nnyo okutuuka Katikkiro w'Engo. Kitegeeza His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ebyo byadde bigambo bye bwe yabadde ku mukolo ogw'omuttaka akulira ekika Kyengo mu Buganda. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ayogeddeko ku bantu abavuddeyo okusitula amaloboozi gaabwe nga babanja amayitire ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, n'agamba nti olulimi lwe bakozesa lubeere lulimi lukkakkamu. Weewaawo nga kye bakola si kikyamu, era abasabye tebalekerawo okubanja Ssaabasajja, wabula abagambye nti mugende mu maaso mukyuse bukyusa mu lulimi, temukozesa bigambo bivuma. Ekintu kye mukola si musango, era temulina gwe muvumye, temulina gwe mukubye. Kye mukola okubanja Kabaka wammwe kituufu, kubanga Ssaabasajja Kabaka w'abantu, si w'abakungu abamubeera ku lusegere, naye w'abantu bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, tumwongere engalo n'enduulu. Era w'olengera omubaka Nsanja Patrick okuva mu ku luguudo lw'Ejjinja, sibutuuse nnyo okulaba Oweekitiibwa Nsanja nga tumaliriza omukolo gwa leero. Bino byonna bye tulina leero amakula tiimu eyalitegese munzikirize twalirize organizing committee, tubeebaza n'okwebaza ennyo bino byonna batukoledde. Lijja kusimba akayimba nga twaliriza organizing committee negenda kukulemberwa Mwami Kintu John. Tugenda bakubira mu ngalo nga bajja organizing committee.